Wa myaka ena kyaliwo misana najja ku ssaawa nnyo ez'ekiro ng'omwana abadde amunaaza n'amugamba maama aba amunaaza ng'amazzi gamugenda nzaga maama John binnuma koye kiki bu John mu lyato binnuma najje wange kwe kuba omwana wange nagira nga omwaba mukute omwana ntumukebera ng'abo omutunira bwoti alungudde ng'omuntu bw'onalaba omuntu omweru nenga alungudde eri nga ngalowe nga bbwa kabwa ninga tapasuse nasirika fena bali mu nyumba twali basiru fena twakkiriza ekyo enkeera natyo okufuluma ebweru kuba nawulira ensonyi nga bisaasaanya omwalo gwonna abantu bonna bagamba omwana waakutta omwana wa munne omwana wuuyo bayogere tigamba sobola kyogera ku midiya nga kinali ndi mupitu wabula sagala nkulimbe nijjukira omwaka sijjukira mwaka ki naye tutuuka kyannuma aliko kaaba nga maze okuzuula amazima nanya bali bakuba omwana tewakimanyaako nti omwana omuto ow'emyaka ena bw'alaba mwana munne ng'ali bwereere tasobola kubaako nkyukakyuka yonna kuba obwongo bwe buba tebunnakula omusawo teyakibagamba yakitugamba anti yatugamba nti bantu mmwe muli bakulu ddala omwana omuto asobola okulaba yakyogera bw'ati asobola okulaba obwereere bwa mwana munne n'ava mu mbeera omwana oli ayambala empale nika n'amwambaza ne shoti ekoma muno mu lujjudde lw'abaana olwali muli omwana tasobola kujjamu munne empale nesooka n'amugjamu n'ennika n'abaana banne ne batamanya oba ne batoogera kale tasobola kufumitibwa kiti n'atakaaba n'akaba ku ssaawa nnyo ez'ekiro kujja nga waliwo ensonga ndowooza eriwo wakati waffe abakulu ababiri n'endikodinga abaana abo bwe nti nga bagenda omwana ono mukusinkana banne ku makya yali azanya buzanyi nabe wabula teyogera nti shoni nja kukuba tokwata ku ki ku mma yange omwana oyo tutuuka ku erosi tumuzibere mu ddwaliro olwaleero enkeera ngenda ku erosi mama yali yamaze oddotegera kwa sasa ono bebe yagamba wano we yagambira tokwata ku mma yange baali ludda wa twali mu erosi omwana bwe yayingira n'alaba John n'amugamba nja kukuba tokwata ku mma yange kati gwe nga maama wa Shoni John oba bombi Shoni so kati gwe wagamba otya mu ekyo kiseera watunula otya nawunga ntandika kweyogeza nzekka kuba nali sibitegeera tewatunulira maama w'omwana ono namutunulira nga ye ali mu mbeera ero singa etunudde nga Yesu Kabusezi waliwo vice chairman n'omuwandiisi gabo basika busitenga kale n'atumalira obudde omwana wuyo yakutte mwana munne wuyo yeeyogedde katono nyeki ani yagamba vice ono nyeki omwana wuyo yakutte mwana naye yeeyogeredde amaki Shoni tokwata ku mma yange tokwatako Showtime Music presents Aziza Zion. Live at Serena Hotel Kampala in Strings of Love concert. Saturday, 4th November. Entrance is only 150k. Early birds are 100k and a table of 8 goes for 3 million Ugandan shillings. All tickets can be bought at www.quicket.co.ug. Strings of Love concert is powered by Arapex Style Adhesive, Stream Life Avenue, Capital Radio, Climax, Platinum Wellness Spa, Phenon, Galaxy FM and Maestro Studios. Come feel the real love with the king of guitar, Aziza Zion. Ali ku HK Media ize Hadija Kigozi. Mbeerawo nnyo mu Life Experiences and Adventures. Kasitowulira Life Experiences and Adventures. Bubeera bulamu bw'abantu. Omuntu ajja n'atunyumiza ku story ye. Nga bwe yali biki bye yayitamu. Ninako omukyala wano omwana omuwala ow'obuwala. Ayiseeko mu bizibu ebiwerako. Azza sharingeko naffe story yo osanga tunafuna ekyokuyigamu. Yaze mu inbox yange n'angamba nti gye nali mpangisa ku mwalo omukyala yantwala mu mateeka n'agamba nti omwana wange ow'emyaka ena akutte omwana wo ow'emyaka 2 amawano tegaggwa ku nsi naye ffe weetuli okubeera nti no tubaweereza njagala okubaza nti mubali nnyo okutulaba mubali nnyo okutwagala mubali nnyo okusubscribinga tulina Life Experiences and Adventures tulina TikTokers edition celebrity gossip and celebrity news
bajjukiza nti baganda baffe aba BBH Travels be bateekamu omusaayi kulaba nga sheetambula bulungi bakugamba nti gwe agenda okukola visa change bakubira essimu mu bwangu okole visa change y'omu bwangu kubanga oyinza okugenda mu overstay munnange so weewala ebizibu bya overstay ng'okozesa BBH Travels koza ate bannaffe aba platinum bakugamba nti okyasobola okukozesa ku masaagi waabwe mulungi nnyo nnyini ddala ku steam koza ate ne sauna olunaku olwaleero ndina omwana muwala wano mmanyiko erinnya limu lya Nantaba amannya nze Nantaba Naabasirye Nakamya. Toyina linnya lya ddiini? Silivia. Naabasirye Nantaba Nakamya ly'abalongo. Nakamya ly'abalongo ndi mulongo. Naabasirye ne Nantaba beddira gumu. Nantaba linnya jjajja wange lyantuuma, Naabasirye linnya tata wange lyantuuma. Oli otya? Ndi bwentyo. Oli bwotyo wajja otya okusenga ku mwalo? Twali awo mu COVID asooka. COVID oyo asooka obanga gwaluba gwa mukaaga. Ne tusenga ku mwalo. Kale twabulwa ennyumba y'essente ejja mu nfuna ya bba wange. Nesenga ku mwalo efuna ennyumba ku mwalo nga yali ya mitwalo 4. Ate nga nnene nga te nange nnyina famire ennene. Netugenda ku mwalo tupangisa ennyumba eyo. Tupangisa ennyumba netugibeeramu ebbanga nga lya mwaka mulamba. Kati mba ndi awo ndumu ekiro omukyalo oyo najja nankonkona nandi ku TV nkulaba buzannyo bwankonkona nenjija nembuuza kiranga ma bright mu baana bo ani goyina agweyita John konze John Lindako kati ni mwasenguka ne bawo mu COVID nga muvudde gye mubeera ne mujja musenge no ku mwalo. Tusikirire eri wansi ku mwalo nga gye mubeera. Tubeere ebisaba. Okay. So gye mwasinkanira oyo omukyala. Twasinkana omukyala. Mwali mulina abaana bameka ne bawo mu kiseera. Mu kiseera ekyo twalina nalina abaana 4. Ngono ayina emyaka 4 y'okumeka. Y'owokusatu. Okay. Nga y'owokusatu. Yewe emyaka 4 bisere gwena gwa 7 gw'omwaka guno gwakagwa tali guno wabula guli sasa go yabeererawo ati omukyala nga mpita nga kunfuluma sawa nga nnyezi ekiro nga mpita nga mugamba nti ayo linyirawo kibirige oli muukiko ye mayo tomwogerako ababiri muwala wange ne mutaani wange bali tebaliwo bali kusomera mu biseera ebyo nenkwate ekkubo ne nnyenda mba mumuweereza yamubaka bubasi omwana wo yamubaka bubasi konza nedda yoli John goyogerako yabaka mubake n'alyoka amusika n'amukuula kulinga kuva wano paka wali akati kali kagenda amukuula nayina engate ya ngata ngambi abadde amwagaza ati olwakugamba nti mpereza omwana wo gundi yanguza omwana wo yani konze yoli yabaka mubake namukwata namusika naleka omukuba nesoka ntula mu nyumba bwenti nesirika nga basikambudde omwana wo munsikambula bwetyo bamukuludde paka nebuuza ki ekigenda mbanga ndoba yaziza misango omanyi ffe twakulira nze ne mama wange bwewazzanga emisango nga togiddiza ku mulyango ngera okumwakubuuza obadde luddawa tibadde nga tuzanya eri emmanyi nti ebadde ensobiyo singa otudde ku mulyango gwammwe kati nange nakula ekyo kindimu teomwana baddiza emisango ewalala ate omwana sinza alina omubonereza nzekka naye kubonereza okukwata omwana wa muno n'omukulula bwoti ntaka nga akulula ekisasi yamukubanga amukubisa lugabire bozime zino engatte eza lugabire nga gwe maama w'omwana oli awo otunula bwoti natya samanya kyali kigenda mu maaso ge mazima kuba nawunga kuba byonna bwe nakomekereza sitole nga bweggwayo nawunga kuba buli moja kubuza kijja kitya kitandika kitya nasirika nenfuluma oluvannyuma nemugamba tulaba nti omwana oyo omukubye nnyo tomukubye nga muzadde bwe yamukubanga amukuba buli wamu ka saizi yako katono nnyo nepoyinza okujja nekafuuwa nasirika nangamba omwana wo nembuuza okuba waki nangamba twalina kyongamba omwana era omanyi bye yakoze nemugamba siina kyemmanyi yaŋŋamba nti yagamba mukwano gwawo nti amajja kijja tugende omwana amunne omuleke omukubye ennyo ne bakwateko ne bagenda ne mulumba yeewe nemugamba omwana wange yakoze eki naga omwana wawe nabye omwana wange kyeyamukoze namusitula namuleeta wendi namubamba
namugamba nti omwana oyo yakutte omwana wange nemugamba ku myaka gye nnyina mu biseera ebyo nali simanyi nti omwana asobola okukwata mwana munne nga sikirowooza. Omwana gwe yali agamba gwe yali akutte yali alina emyaka ena. Omwana gwe bali bakutte yali weebiri nga bamukutte misana. Ng'owuwa alina emeka? Owange wa myaka ena. Ng'owange wa myaka ena. Kyaliwo misana najja ku ssaawa 4 ez'ekiro ng'omwana abadde amunaaza n'amugamba maama aba amunaaza ng'amazzi gamugenda nzaga maama John binnuma koje kiki bu John mu lyato binnuma. Najje wange kwekuba omwana wange nagira nga omwaba mukute omwana ntumukebera ng'abo omutunira bwoti alungudde ng'omuntu bona omuntu omweru nenga alungudde eringa ngalubwe nga bwa kabwa ninga tapasuse. Nasirika fena bali mu nyumba twali basiru fena twakkiriza ekyo. Enkeera natyo okufuluma ebweru kuba nawulira ensonyi nga bisaasaanya omwalo gwonna. Abantu bonna bagamba omwana wa akutte omwana wa munne. Omwana wuuyo bayogere tiga basobola kyogera ku midiya nga kinene. Nasirika kati mbanva oyiwayo omusulo n'agamba Mabright nze simanyi kyona alowooza nakera ne mubuuza ne mugamba ebadde omanyi sigenda kubuuza nsiina ndowooza eyo ya kisiru olwokuba nti wabaddewo ebyabaddewo. N'angamba naye omwana wo baŋŋambye mutono nnyo alabika mulwadde wa siriimu. Mutono nnyo? Ategeeza ki mutono nnyo? Mutono nnyo alabika mulwadde wa siriimu. Katono ddala katini nnyo alabika kalwadde ka siriimu. Ng'omukyala bw'akugamba kyannoma. Nimugamba nalinamu emitwalo 4 ku budde obwo. Nimugamba tugende mu ddwaliro. Omwana we bamukirire nti omwana wayinza kuba yasiize omwana wange obulwadde bwa siriimu. Konse kale tugende. Kati ne bamuwa amagezi tugende mu kiriniki konsa nze amalwaliro eddwaliro erinkuziza okuva mu teenage. Ddwaliro gwa gavumenti mu Kisenyi natandikira Naggulu babe Naggulu baavaayo nenzira mu Kisenyi. Nimugamba tulina kugenda mu ddwaliro lya gavumenti lye neesiga lyokka ate lya mu Kisenyi tulina okugendamu oba Mulago. Nimugengezi zina sente tugende mu Kisenyi. Nawe ogenda kumpakira konze kale. Namugamba nedda genda mu gondi mu kiriniki konze njagala ddwaliro lya gavumenti. Katugenda mu Kisenyi. Nga ntuuka mu Kisenyi ngafuna awo be nali mmanyi nga bagamba nsaba kunkola ki? Kunkolako kubanga nyina obuzibu buli emergency. Nga oyagala kinjagenda tujjako omusaayi. Nange ng'omuntu nali ntya okujjako omusaayi. Wali omaze ebbanga ki nga teweekebeza? Nali mmaze omwaka nga seekebeza. Otya okugwejjako? Nange nnyini omusaayi ngutya. Ne nafuna obuvumu twatuuka mu ddwaliro ne banjjako omusaayi. Ffenna nalina abaana bano abasatu. Nalina omwana mulamu wa muto wange. Naye ne bamuggyako ffenna twali basatu. Ne batuggyako omusaayi naye neyejjusaako ne muwala we. Omusaayi ne guvaayo nga mulungi. Naye ne guvaayo ewuwe nga mulungi n'omwana we. Kati ne mugamba musawo kino kimaze nti naye ensonga etulese mu ddwaliro ebadde nti omwana wange ono yakutte omwana wo. Yakutte omwana wo ono. Nangamba aliwa? Konze yoyo. Kano nti wa myaka meka konze wa myaka 4. Nangamba mwenna abantu abakulu mutegeera bulungi nnyo. Konze nabuuza omukyala gwe ine emyaka emeka namugamba mbalina emyaka 35. Koye tekisoboka kino pozi nga yamufumisa kiti amazima bwati omusawo bwe yayogera. Pozi nga yamufumisa kiti. Ne mugamba omusawo yamufumisa kiti ku emisana n'atakaaba mu lyato mwe babadde n'atakaaba n'akaaba ekiro. Ndowooza nga bamunaaza nga bimubalagala. Tekisoboka kati simanyi. Kati olwo tukomawo luwedde twagenda ne mugamba omusawo omwana bamukebere. Omusawo n'amukebera n'amugamba omwana ayinamu ka infection katono ekirala ayinamu akabwa naye tiyalepingiddwa oba muntu mukulu oba mwana muto tiyamulepingako. Akwatanga bakomewo waka yakomewo ekyasinga okunnuma era y'ensonga lwaki nakuweereza ka message nga njagala bwenkanya nti omwana oyo teyadda kugamba bantu nti omwana teyakwatibwa wabula yabagamba nti omwana yamukutte n'amugyamu n'abaana wabula mu ddwaliro gye namutwala nagulirira olw'okubanga nali mmanyimu abantu. Simba wakati gwe wasoma paka mu kiraasi ki? Mu kibiina ki? Nakoma paka mpito.
kyenyiza okujjukira sijjukira mwaka wabula kyenjukira nti mu biseera bye nali nsomera Kabaka we yawasiza Nnaabagereka bana ntubiraba ku WBS ndi mu Pitu wabula sigala nkulimbe nijjukira omwaka sijjukira mwaka ki naye tutuuka kyannuma naliko kukaaba nga mmaze okuzuula amazima nanya bali bakuba omwana tewakimanyaako nti omwana omuto ow'emyaka 4 bw'alaba mwana munne ng'ali bwereere tasobola kubaako nkyukakyuka yonna kuba obwongo bwe buba tebunnakula omusawo teyakibagamba yakitugamba anti yatugamba nti bantu mmwe muli bakulu ddala omwana omuto asobola okulaba yakyogera bw'ati asobola okulaba obwereere bwa mwana munne n'ava mu mbeera nze nedda omukyalo oli nasirika nawe nembikuka awo eŋŋambye nti konze musawo mbadde nsaba omwana oyo tumukebera nanga ndosobola kummalira budde mba nnyonnyodde netubamukebera bamutwala mu kaluumu ne bamukebera result ezaavayo nga tulina okujjanjaba akabwaka akaaliwo ng'alina infection wabula teyali leepu oba muntu mukulu oba mwana muto kati ani yali alina okujjanjabisa oyo omwana kubanga ndi mutiitiizi saagala nkulimbe walowooza nti mutabani we yamufumita ekiti webale nnyo kubanga yagamba musawo teyayogera nti akikakasa nti yamufumise wabula yagamba mpozzi nga yamufumise ekiti mpozzi omusawo teyakebera kutegeera akabwako kavudde ku ki bamale bamutwala mu woodi ya dokita nga bawadde akapapula nabatwala ku woodi ya dokita ne bamukebera dokita n'agamba omwana alina infection n'akabwako ng'akabwa kaleetebwa infection akabwa nga kaavaawa tetwamubuuza kubanga oyinza okuba wasasula bbiri y'eddwaliro nga teyaliiyo wadde 10 kye nasasula mu ddwaliro lya gavumenti amazima ku transport wange nakubaliisa nange kweriisa ne benalinze nabo n'obudde zonna ziba ssente kituufu eddagala bwe bawandika eddagala nagenda Gazalandi nendigula okitegeera kati zonna zaali ssente zo so kye neebuuza omusawo yakugamba akabwa omutabani we ye yafumita omwana twagendera ku kino ono twasookerako yagamba oba yamufumita kiti oba alaka yamufumita kiti omwana oli ayambala empale nika n'amwambaza ne short ekoma muno mu lujjudo lw'abaana lwali muli omwana tasobola kujjamu munne empale neesooka n'amugjamu ne nika n'abaana banne ne batamanya oba ne batoogera kale tasobola kufumitibwa kiti n'atakaaba n'akaba ku ssaawa 4 ekiro kujja nga waliwo ensonga ndowooza eriwo wakati waffe abakulu ababiri nze gye saategeera nga waliwo ensonga yaffe kunze naye Katonda yandooza yasinga okumanya nakwata ekkubo awo enzibukira amaaso kuba abantu omukazi yakumanyidde nnyo nakuswaza kuba naswala ekyalo ekyo kyonna nga bw'okiraba bwekyo okukiira wansi ku mwana ng'abantu bagamba nti omwana we yakuta omwana wa munne natuuka okubanga neekweka owa maama nga sifuluma nga wuuyo ekigambo kinene wuuyo alina ekikambwe omwana yajja omwana wa munne kati enkeera nyambuka ku Erosi enkeera nga tukomyewo ngenda ku Erosi mpaaba Erosi y'ebusaabala nasangayo defense nasangayo vice chairman teyaliyo nasangayo vice chairman nesangayo n'omuwandiisi nga batabani bo bave ku luggi nesangayo ne defense nesangayo n'omuwandiisi ne vice chairman bwe mbasangayo nimba buli ensonga endeese nti nvunaana omukyalo ono okuba omwana wange n'okumuwaayiriza nti yamukutte kati nanga agenda omuyite kati oyina enamba ekonze nedda kati neneetooloolamu kati bagamba defense agenda amunone n'amunona n'amuleeta omwana bwe yatuuka yakola bw'ati John nja kukuba tokwata ku mma yange John ko Erosi onasonyiwa omwana omuto w'emyaka 2 ye yagamba omwana we w'emyaka 4 takwata ku mmaayi yali ayimiridde so ayimirira naye John nja
njakukuba gwe nga wajja gyali njakukuba takwata ku mma yange naye nyina obukakafu olunaku lwe twali amaze okuŋŋamba olunaku lwe yali asooka lwe twali tusisinkana nga ŋŋamba nti omwana oyo akutte mwana tugende mu ddwaliro bwe twamala okwambala nakwata naye siina simu eyo nayina Tekino nagikwata bwe nti nekiteeka mu video recording nendicordinga abaana abo bwe nti nga bagenda omwana ono mukusinkana banne ku makya yali azanya buzanyi nabe wabula teyogera nti Shoni nja kukuba tokwata kuki ku mma yange omwana oyo tutuuka ku Erosi tumuzibire mu ddwaliro olwaleero enkeera ngenda ku Erosi mama yali yamaze oddotegera kwa sasa ono baby yagamba wano we yagambira tokwata ku mma yange baali ludda wa twali mu Erosi omwana bwe yayingira n'alaba John namugamba nja kukuba tokwata ku mma yange kati gwe nga mama wa Shoni John oba bombi Shoni so kati gwe wagamba otya mu ekyo kiseera watunula otya nawunga ntandika kweyogeza nzekka kuba nali sibitegeera tewatunulira mama w'omwana ono namutunulira nga ye ali mu mbeera ero singa etunudde nga Yesu Kabusezi waliwo vice chairman n'omuwandiisi gabo basikabusega kale n'atumalira obudde omwana wuyo yakutte mwana mune wuyo yeeyogedde katononya eki ani yagamba vice ononya eki omwana wuyo yakutte mwana mune yeeyogeredde amaki Shoni takwata ku mma yange takwatako saafuna bwenkanya olwekyo kuba naye nekakasa nti omwana oyo teyakwatibwako omwana wo omanyi abaana baffe womuza mu kisenge n'omubuuza bobo kino weekyabadde kitya omwana omuto akugamba nti mami weekiti ne bwekiti namubuuza Shoni omwana oyo sijja mwogera mannyo omwana oyo omuwala nti omwana oyo wamukoze eki yagamba namukubye bwe nti siina kye namukoze nemugamba bakubidde ekyekiro simanyi siina kye namukoze kuba kino nimugana kyali kinene wamubuzekaliriza n'omuddamu n'omuzeeno nemukubamu n'oluyinyi nemukuba nomugana wangenda kukuba emiggo oli yakubisiza gundi olugabire nenze ngenda kukuba emiggo kubanga kimanyi omwana omuto tasobola kulimba nnyo okujjako nga mugumu nnyo si mugumu mutiitiize nnyo tasobola kulimba kinekakasa nti tasobola kulimba kubanga tekisoboka muntu tasobola kulaba bwere bwa mwana munne nava mu mbeera ye amanyi kyekituufu ekirimu tamanyi ekyo kiseera aba tamanyi kigenda mu maaso nasirika kubanga kyekyo kyekiseera we balimbira abaana nti emmese okudda erinnya emmese ekuwa essente ng'omwana tasobola kisensinga nti maama yataddeyo ssente mukiri nasirika nangamba tutawaana nno ogenda ku poliisi kuba bibadde wano osiya birabye naye ajja kugoba gambe ajja kusiba kati olwokubanga ekyo kyaliwo ne ku poliisi saagenda so nga ate poliisi erabika era erina okunyemba kuba mmanyi nti omukyalo oyo wa poliisi w'ekibiri mukyala muntu mulamu nnyo kubanga oluvannyuma nga ebibadde onyina nange sasage gye nabako eno nga ndaba muntu mulamu nnyo mukyala muzadde so senga nagenda osanga byandinnyambi naye nanoonya 15 ezintwala nga mu biseera ebyo siziina wakati kiwezezza omwaka mulamba mukyanga awaayira omwana kyenjukira ogwo gwali gwa 7 omwaka ogwo gwaggwa Shoni aliwo mulabeko bwafaanana tumuteeke mu kamera sikenda muteeka mu kamera Shoni naye Shoni nze ngenda kwogerako ne Shoni mubuuzeeko takyabijjukira ebyo ngenda mugulirayo ku sweet Shoni bambi natuuka ku Erosi n'engoba naggwamu amanyi kuba ndabulwa wenzirukira saayina kyakuddamu naye engeri gye bagamba nti omusango teguvunda yono ya Shoni mugamba ayimirirawo tajja yimirirawo naye nga bebe
ate akuze kuba kati awezezza 5. Naye awezezza n'omubiri guzimbyemu oli gwe bagamba tukwata ku maya oyo gola mbiseera byamupira nga yena ajjudde embirizi kuba nali nnyina we baali bamuleka we namujja Shoni dayoza nnye nga mbirizi njereere naye olina omwana mulungi muzaala ndi mulungi omuwulidde ankubiddewo akavulo amuzaala oli mulungi kituufu anti ndaba jjo naaseka oba alowooza nti obalaata bubalaasi simanyi kuba nti buli muntu alina amaaso ge kati gondame nti ndi mulungi ina ndabaga ekikasa bana ekyabiza omusajja yakinoonyaako ki obulungi butandika nakwekkiririzaamu kasi totegeera nti oli mulungi n'abalala bakulabirawo nti oli mulungi ekyo kyo kikulu weba ne kusiima nga bavayisi bagamba nti omwana yakuta omwana muzi n'omuwandiisi muzeeyo kikazi kino ekisirusiru mbiseeyo nali munene okusinga wano genda eka mbakuwe nakwata ekkubo nenzikirira ewaka nakaaba okuva ku kisaawe ofisi ya kiyamani eri ku kisaawe paka ku mwana wange nankuba omulanga n'omwana wange nakaaba okumanya nga nakaaba neegaana okwedimako mu nnyanja nengenda mu mazzi nga gankomamu kati omwami we yabitegeerako ebyaliwo ku kyalo bba wange musajja musirise nnyo yabitegeera yali waali bwe yakomawo yabitegeera mu biseera yali akolereyo ku biiki ya Bobby yakomawo embozi yamusangayo kubanga manyiddwa ekitonotono nti mutabani waakoze ekyaja nti mukazi wo mutabani wo akoze bwati ne bwati jajja nangamba kisooka namukuba mawe mpi wakoze ekyo tufina mu nnyumba twali pisiro oba butasoma simanyi fenna byataasoma ebibiri byonna byesinkana nadda ewaka nali sinoonya 15 ngende kweru ku poliisi kubayo poliisi nkakasa yandinnyambye kuba nagabe muveeko ku mmotoka eyo vaako bright omanyi kye bakola beerabamu wamala okwerabamu ayagala yeekwateko bw'ati ng'agikolobola bright oli muntu mukulu si bwe kiri fuga emyaka gye nasirika nafuuka ekyennyalwa ku mwalo abamu obukundi bakolanga okukundi akamu kampolereza akundi akalala nedda oba okyusa okubya omuntu omugongama uyo maama w'omwana eyakwata mwana munne kale balina ekigambo kye bakozesanga uyo genda bakongere uyo maama w'omwana eyakola bw'ati ku kkubo eryo ekkubo engoba erikiira bweti paka ku mwalo buli muntu eyandabanga ng'oli omusangiriza akusongamu n'omutunuulira n'owulira ennaku ng'ekuluma nakaaba natuuka okugenda omukyala mu katoliki be bamutwala ku ekereziya yaawo mukyala ayimba mu misa mukyala oyo omusawo ne mugamba ne mulaga naye ntuteyo baana bajjanjaba ne mulaga n'omwana nagamba nimubulira emenya g'omukyala mba nali maze okuzuula namanya gamatufu ng'ojjeko erya nikinemu lyakozesa ku mwalo nanga tekisoboka omwana ono tasobola kulaba bwerere bwa mwana munne nimuga kale bwabanga yakikola kituufu naye teyandimukubye wabula yandimukutte nemugenda mu mateeka oba kwerosi nebataawuluza nojjanjaba omwana wamu neba nemukola ekisinga wabula simumukuba nangamba naye tekisoboka omwana oyo tasobola kukolako mwana munne kikyamu oluvannyuma omukyala ayogera agamba nti yalaba omwana omuwala oyo ng'akaabira mu lyato wabula nga akoze bwati omugulu avaayo omugulu ogumu guli mu lyato omulala guli mu bbanga ng'ayagala kukka omusumaali ne gumuloba mu mpale omukyala oli mutuukirivu nze siri mutuukirivu omukyala oli mutuukirivu munanyini mwana oyo kyotegeeza nti mulokole mukatudde kinnyo kyentegeeza mutuukirivu yaasaba nze sisaba mutuukirivu yakwata ekkubo
ono yaraba omwana nga alaje nya mulyato najja omusula agenda lango omusumali gwamulubye mu mpale kyavalwa no gujeo nenga akaba nyinyo nyina ali eri amulengera kuba omwana we tazanya na baana b'abantu bala kuba abana b'abantu bala balina sitaani ate yo omwana ye mirembe ewa yamusaba Bikira Maria namuwa omwana Ntegeera yamusaba Bikira Maria namumuwa mwana wa butuukirivu tazanya na baana babatamivu nganze tazanya na baana babatamivu ng'abalala aba batayina ddi batayina lunaku lwagana nti olunaku lutikanzigale wedduuka lyange oba omudaala gwange ngende nsabe asiriga kati mbu namugjayo banyumiza benyumiza ebyo bwamugjayo oli agenda olengera bazijjayo omwana we kyava yajjala nga asagaana yeeno namukuba sagaana yeeno muli yatanakututemu namukuba omwana ndooza nadda nazanyirawo ku mulyango we bamukuba omwana yayina kubeera ku mulyango kati nsasagayo ekiro okubeerawo ekiro wabula ku olwo teyayogera nti bamukoze eki bamukotte wabula ebyaliwo kiro bino byaliwo ku makya ate ekiro najja nanumba nti omwana nge yakotte nesaafuna bwenkanya kuba nawe nandiddukidde mu bamateeka kuba nsaayina buyinza nandikoze ekyama ekinafu kubanga abantu tulina obusungu obwettumbiiza atakulekera tomulekera nandikoze ekintu kyonna kyonna ekibi soka ndi muzadde nze ndi maama w'abaana ndi maama w'abaana bonna ne bwensanga mwana wa muntu nga ayonoonye ensolo omusitwawo ne mulongosa bwe mbanga nnyombye naawe omwana wo tebinkwatako sisobola mulaba nga agenda okwedimayo mu mazzi bange ejjengo lijjanga dde nali mu mazzi awo ali mu kuzannya nimmuleka tebinkwatako nentunula ebbali sisobola kubanga ndi muzadde olwaleero lwange nasigala mu mbeera eyo ey'obukyawe natuuka ekiseera omwalo nga ndabika nnyina kuvaawo nga buli omu akuteekako omumwa bampolereza byasiikuza efitina nnene netuuka okunkubako nga kyemani w'omwalo simututte nga taliimu n'abakulembeze abatonotono nga tebalimu naye waliwo omukulembeze gwe sijja kwogera ne banne era nabo bisoogedde ne bagamba nti najjuzza ttooyi y'abakyala nga nyenjola nyina abaana bangi ate ekirala ndi munaku ndya ebyenda by'empuuta ekituufu kiri nti nali bwembulwamu ez'okulya nsobola okugenda nga basaza empuuta ne bazijjamu ebyenda waliwo kubayita akabedo eringa giyite sebusa w'empuuta ogikwata n'ogijjamu mu byenda n'ogisalamu n'ogijjamu obugege obubeeramu n'okikola n'ogyoza n'ogitokosa osaliramu ennyaanya n'oguyakongako ne mulya alabikawo ne waayimiridde alabika avako olunawona ndaba wabisi kikazigo oyonoona lwayita otuviira ku mwalo n'omwana wo ne yakwata omwana waamu ne lwayita ova ku mwalo nenga oyo yali apikamu nsunda kubanga ennyumba z'okumwalo tezaalina ttooyi zaalina ttooyi nga mugenda wa ttooyi weeri ku mwalo naye nga ey'olukale nga etaliiko muntu alongoosa ngiba nkyavu kati nze nalina maama wange aliranye ekikomera kya Bob ekya egeti ya black y'abastaafu kati nfinga gye tulaga bba wange yali akola wa Bob ng'abeera ku mulimu akoma osawa za lwaggulu ojja kumbuuza nti wafunako kidomosi kiro kisoboka naye saagendako mu ttooyi y'okumwalo sigamba nti sigigenda nali ngigenzemu ng'ekyalongoosewo ne banzigulako olutalo nga bwe nayonoonye ttooyi y'okumwalo bwe nayonoonye ttooyi ey'abakyala ninjijjuza nina famire ennene ttooyi yajjudde biseera ebyo waliwo omukyala yali asenkidde mu nnyumba eyo kuba nnongoosa amayumba olinga agazimbye oli naaba nga yagala musiimuulire kati naye ndi mukusiimula ku nnyumba eyo ne wafuna omukyala nga muzaire najja nangamba yongera onnongoseeyo nampaayo omutwalo netufuuka bamukwano tuyingiza ebintu kati yajja n'ebintu ebya bbumba nga yabitaddemu ebipapula nefuna ebbaafu ennene nnyo nga nnamba gye nali nkozesa ne mbagamba nti nze ebipapula byenkozesa ku baana byeru bino ebiri bino bya bokisi nze mbikosa ne balina gwe basongamu omukyalo oyo yaliwo n'agamba alimba oyo yennyini yawa muwala we nawanako akaana bikabitwalayo
olwa pressure gye naliko nawalizibwa ku mwalo nveewo nensenguka nenvaawo kwekuddaawo wenti wafuna mu ku mirembe a little bit emirembe nnyina ku nnyumba wendi naye siina kitiibwa singa nzikirira ku mwalo nga tesobola gwewala sikyakola nesobola kugwewala osobola okubeera nga oyagala kulya kyennyanja oba oyagala genda kugula fire sagala nimbe nti ekyennyanja nsobola okukigula ekiramba naye nga ogembe nti kanyinamu 5 zange kangene ngule ku ekyennyanja ekiramba kyammeka kiri mu mitwalo 2.3 n'ebyomutwalo wali agadde kiryako ekyennyanja ekyegomba n'ogenda n'ogulamu fire ow'engege ngenda kikugulira ekyennyanja kakasi bakubidde esimu ne bagamba njagala kulya ku kyennyanja nga mbadde nkyagala eka Katonda ayogeredde mu ggwe naye gy'oyogedde ngenda kugulira ekyennyanja nga neeyanziza nga tosobola kwewala mwalo nkwate kubona eŋŋendayo naye nafuuka ekisekererwa nafuuka mulogo nafuuka ekisekererwa nsuubira batono abayinza okuba nti baagala bandabeko kubanga ye muganzi nze siri muganzi oba ekigendererwa kye yali ayagala kugoba ku kyalo wali obamazeeko emirimbo oba oli mulungi nnyo oba omwami waakwagala nnyo nebbawe simumanyi kati wano wowe mubeera toyi weeri ennyumba weeri ya mitwalo 12 mwezi nene eyina toyi eyina ekinabiro toyi gikozesa bwomu n'abaana bange n'ekinabiro gikozesa bwomu n'abaana bange ennyumba gye nali nsolomu yali ya mitwalo 5 yali erinnya ngeri ku 5 naye nga tewali toyi naye nga tekuliko toyi kali kisinziira nfuna ya bba wange bwe yali efaanana yensonga lwaki nali nfunye ennyumba ey'essente ezo kubanga mmanyi ennyingiza ya bba wange kati bbaawe era akyakola yayeewa Bobby ku biiki avayo yali mu bya buzimbi baali bakyazimba bali mu kuzimba bikomera nga tayagalamu bugulumu nga bamugamba n'agenda n'akola level kati taliwo ali awo apootaawo kati gwokola mulimu ki okwebeezaawo ng'omukyala omuntu bwampita okugeza nga muno mu kikomera nga ajja ntolezeeko njja n'enjoza kwera omwo munda ng'okulongoosa mu madaala okwera amadaala omuntu asobola okunkubira n'angamba jangu onjoleze ku ngoye jangu onsiimulye ku nnyumba nga bagenda giyingira bwe bityo nembeezaawo bulamu ne tugattirira ne tusasula ennyumba n'aleeta 7 n'endeeta 5 ne tusasula ennyumba oli mukyala mukozi kwagadde nnyo abalungi abali ku HK Media nze Hadija Kigozi mbeerawo nnyo mu Life Experiences and Adventures ensi bweti bwetambula bannange abantu balina obukyaya abantu balina obujja abantu baagala nnyo abaana bw'omukwatirako ku mwana awulira bw'ati ate ye akuba abalala ate tayagalayo kwegamba ebintu by'ensi bwe bityo bajjukiza nti aba BBH Travels bateekamu omusaayi okulaba nga sheetambula bulungi aba Platinum Wellness Spa nabo we bali nnyonyiridde so kati mwamaliriza muti atudda mu kusinkana oyo omukazi yasigala era paka akitaddewo nti gwe omwana we yakwata ekyo kiri yamala n'agenda nga oyo yalaba omwana ng'omusumaali gumufumita teyavaayo kuwa bujulizi yayogera bwogezi nange n'ayogera nga wendi ne olwokuba nali maze okuswala ekimala nga siina mulwanyi wange ayinza kunnwanirira nali maze okiggala kasobola ga nti ate wuuna ate naye nyini simanyi kale mutima gwe sagala muwaayirize nali sisuubira nti asobola okukwata ekkubo ajje undefending agaye nti omwana omusumaali gwe gwamukalabula akakamyufu ke mwalaba muye kuba ekituufu omukyala yakwata omwana amutwala wa n'abakyala gwe tulina ku kyalo kuno namuga omwana simukwate kubanga n'abakyala dokita ayina ne clinic namba nga fe bino ebyegundi byagambye ndagulira ku ddwaliro nga biweddewo n'agamba nti omwana simukwate lwaki tewagamba omusawo akwe ripooti ogitwale ku gundi ku poliisi ndowooza butasoma nali simanyi kyako naye siina kimmanyi simanyi mateeka ga nfuga simanyi mateeka gafuga baana
omwana we ekyo kiseera yakitegeera nti kye baali bamukubira kyali kibi yategeera kiki kye yali akola yali amanyi nti oba yakubye mukube yamanyi baali bamukubye kukuba banne ng'amanyi kye bamukubira kukuba munne wabula ekyo paka kati talina kyamanyi bwandi bw'okiga mutano wange w'emyaka 13 talina kyamanyi olaba naawe wakula otuuka awo nga tosobola ategeera nti omwana omuto tasobola kusitukira ku mwana munne kati olwezze nga benze nyumizaako emboozi bagamba omwana omuto myaka 14 ku 15 kubanga abaana abato banaaba bonna banaaba bonna beeyambula bonna ne bazannya awo nga tewali buzibu bwekiri naye teyasobola kusonyiwa mwana wange enkeera tuvudde ku erusi biwedde yakeera nnyo naggalawo bwaggalawo omanyi omuntu akumma ekyokulya n'akuwa olugambo nayibawo omunajana abamugambye agende ku ddwaliro eddala leka nowanna abakyala waguliridde nga wanna abakyala sagendayoko nga sente ozijjawo ezigulirira bwe yatuuka n'okulya akabedo kente funa olusi left over wambiseeyo nali nkola ku beach emu nga njoza bintu nakunganya bye babaliddemu bye tulya nokunganya emituli asobola okulyako wano n'alyako nowana ekyennyanja nosigazaako omutwe noleeta ewaka oba olinamu 3 n'ogula amatoke ga 3 emmere tennalinnya mu biseera ebyo n'otiikamu nemitokoza nemuli emmere kati nga ssente ez'okuwa abo bonna bonna nga bajja ayogera tekyaliwo kati akomawo bonna bamukuŋŋaanirako banne namubuuza kiki ko ye bagambye nti yamugjeemu nabaana bebi we yajjemu bebi we oli nabaana kyannuma sikyakaaba nennakaabanga kyannuma nabaana yavaamu ate yavaamu gola kisoboka era bye yabigambanga abalina amagezi abategeera bataliimu nti gundi simwagala oba bamugambye ekinga kituufu teyakikoze nja kubeerawo njubise namugambanga nti oyo mukazi mulalu mukyala mukulu ddala bendowooza kunfaananaye ne kundabikaaye nagamba ndi yamugjeemu nabaana naye teyagenda ku poliisi kuwaabwe teyagenda kwerosi kuwaabwe nze yawaabwe eyazza omusango nze yawaaba naye teyagenda kuwaabwe kati nimbanga obulamu bwange neegomba ofuna obwenkanya kale kyeninga kyeneegumba kive bagaye nti tuufu omwana ono tiyakwata mwana munne oba ngambe nti oba n'okunyiga ebiwundu bya mutabani wange bye yamukuba kubanga yayingira eddembe ly'omwana wange n'amukuba n'amuyisa bubi yamukuba bubi nnyo nnyo kuba yamukulula ndi mutiitizi ntya nnyo okunyiiza abantu mpaka nti ate mu butiitizi bwange mwenkolera ensobi nti nsobola okubeerawo nenatya so omwana wange nalibadde musikako obusiso oba ensobi yagikoze oba teyagikoze nesimukkiriza mukuba ne tubiteeka mu mateeka abamateeka ne bakangavula omwana nali mutiitizi nnyo era saasobola kubanga ne omusawo bwe yatugamba nti kituufu teyamukutte era sirina kyenagamba nti sijja sasula ddagala sigenda kugula ddagala bebagambye tugule wanagula tube nga tube tuzikozesa ffe abakyala mu kandida nengula nempeke ezinyiga munda ekyo kyokka naye ng'omwana nti yali mukwate ate nga nze ŋŋamba omwana baali mukebedde bulungi bw'afuna obulwadde obulala nga abujje mugundi mu musumaali baali badde bamukeberera ddala bategeera oba yakwatibwa nsubira kyenzikiriza kiri kimu nti bwe yamutwala mu ddwaliro eryo yaddamu liyikakasa mu mmeeme eryo oba ku myaka gye balina okuba nga bamugamba amazima asobola okuba nga yajja n'eddagala omwana ye n'amuwa kubanga sisuubira nti bwebanga yakwateko n'agenda mu ddwaliro nti bayinza okuba nti bamugamba mazima nti omwana kituufu teyakola ki teyakwatibwa kati ng'ogyeko ebyo byonna ebyaliwo gwe n'oyo omukyala
mwali mulina mukembe embiranye okuviira ddala emabega. Embiranye yali eva kuki? Okusooka nalina mutabani wange ono kwadda. Olina abaana abalungi mulabe nno bwatunula. Gwe ssebo oba nnyabo? Musajja. Ssebo oli otya? Oli otya? Ngambe soogera nnyo. Tayogera. Amanyi kimu mani. Tubuulire wano. Kati ensonga kwe yava nalina kino ekyanabedde mutabani wange bedda ngamba nti manyongere emmere. Wangi? Mama. Wangi? Mama. Wangi? Mama. Wangi muwa. Ntasukkawo. Kati omukyalo oyo omwana wange yagendangayo okuzannya ne munne nga bonna bato. Tayitojja. Nga bagendayo okuzannyirayo ne banne. Ninga amugoba. Ng'amugamba genda ng'alina mubakkiriza ne baagaana okuzannya ne mutabani wange. Kati mutabani wange mu biseera ebyo agenda afuna embiro nenga zirimu olusaayisaayi. Bw'osembeera ennyanja amazzi g'ennyanja oba tokuumye baana baganywa bafuna akawuka. Ne kati kamutawaanya. Kati n'abanga ngamba okimanyi nti omwana wange yabaddemu olusaayisaayi. Okuva olwo teyaddamu kukkiriza mwana wange kuzannya nawe omulala atali John. Kati nasirika. Kati lumu mba nnyina we ntudde ndi mu lyato ye talaba tamanyi nti ndaba ndi bakubira pool. Ngenda omwana wange amugamba genda wamu genda. Ngamba genda. Konze ate ono omwana agoba waaki ate abalala bonga abalese. Ngamba gambe mumuki genda. Okuvuuna kwata na obusungu wankwata nenja nenkwata omwana nga sagano tambula nenkuba mutabani wange nenkumukuba nemuga sagano tambula natambula n'agenda. Yatandika okuuma we nga talina kuzannya nawe kubanga wange mulwadde. Afuluma omusaayi. Ekyokubiri nnyina nze nali mutamiivu nti nnywa kenge. Nkirala siri mutuukirivu kubanga sisaba. Nga bwatyo bwakubanga. Nagamba omwana oyo sitaani tokuzannya naye. Oyo sitaani. Oba yali eyeegomba bbaawo omanyi munaye abakyala. Otegeeza mubi. Mwavu bamwegomba. Yetasobola mwegomba. Yani madamu waaje. Yetasobola mwegomba. Sajja mulungi naye talina ssente. Ate yoli yali alina ssente tasobola mwegomba. Kubanga si ye muntu abeera nnyo ewaka. Singa tabeera waka n'abatono nnyo abaali bamumanyi bw'afaanana. Okujjako abaludde nga bamulaba. Ye tebamumanyi. Tewali yali amumanyi. Naye nga ensonga eyo kwe yava tetwaddamu kwenyiga. Nange saddamu okumunyiga naye teyaddamu kunnyiga nga bimanyi na kyenjagala ntuma ye omwana n'aleeta bwatuuka ekiseera tufuna omuntu awo ajja ku kyalo ekyo gwe sijja kwogera. Kati n'abanga abantu abalyoka bakolako omukwano ng'ayinza okujja nga bazze buli omu n'anywa kyayagala n'abavubi bonna ne bagamba munywe kyayagala. Kati ng'ayinza omugamba kufuna lisita mbawe kyayagala nga nza nnyima Nairo nti siina. Bampe Nairo eyo kyanti siina eyo kyannyina ennyogoga. Nti bampe ennyogoga nti siina. Nga obirawo kureti waliwo ebiri. Paka be nagamba omwami oyo. Ne mugamba naye bali bonna n'abawadde. Ne bali abakyala bonna bawadde naye nza nnyimi. Nambuuza ki ne mugamba. N'amuyita omwami yita sibazi kweya nga tayagala lugambo. N'amuyita. N'abimubuuza. Omukyala n'abyewakana nti nedda gubadde guwedde mu buggwe. Kyala ne bampamu igo. Gye nanywa. Era yasigala ampalana nga nange simubooza. Kakati. Nkusabire Mukama akuyamba ofune obwenkanya mukyala. Njagala bwenkanya bwa mwana wange. Bo mbwagala. Kuba namugamba naye gibye emyaka 3. Ngenda kubufuna. Kubanga wano nga tugenda mu ddwaliro. Omwana nabakwata kamera mu ddwaliro nga tutudde. Ozina video. Sintono bumpimpi.
nakwata video omwana oyo nga sinkana mwana munne ne twali mu ddwaliro nga tutudde nga ya tuli mwana we agamba mbuto akosa akafuna naye kyenninga kyentegeeza bwe nakwata video nga tugenda mu ddwaliro nga maze okuŋŋa nti omwana wange teri abuuza munne netusigala mu mbeera eyo nga teri muntu ayogera na munne paka kati ansanga simubuuza nange simubuuza naye siiri nti oba musoze nti oba muvumi n'ekirala nti kyala Kigozi senga nsobola ofuna omuntu asobola okunyamba kuba ndi mukyala atalina enyingiza yange sinungi neyabange sinungi kubanga poota asasula mutwalo zetukola zetulya ate nno omutwalo wange tegukyamala kati nyongerezaako ezange zemba nfunye lwe tunasasula ennyumba kitegeeza nti wiiki eno tetulina kulya nyina kunoonya gyemba noonyereza nefuukula nti kemba nfunyeeyo nti oba mbatwala wa maama bagende bali eyo. Nina mutani wange wa myaka 13 ali mu P1 yasoma first term ali mu P1 ku myaka 13 yalwawo okusoma oba mukusooka nga asoma twali Makindi nga tetunajja eno nga asoma mbiseeyo nali mutembeeyi bwe nali omutembeeyi nga ntunda nsuubula bogoya n'endiizi nembitambuza mu kibuga nga nali nkola nga abaana bange basomeranga ku Great Valley egundi lya Kansala Bosco essomero lyayina balita Great Valley era mutani wange yatandikira okusoma sijjukira mwaka wabula nyina lisiiti kwenyinza otunda nenjjukira omwaka kati nasoma bwe babagoba kati bali tebannabagoba mu biseera ebyo Jennifer Musiwe yakyakira ennyo yakyakira ennyo n'abanga abatembeeyi batugumye mu kibuga awo ennaku yange we yatandikira kubanga sayina mulimu gwonna mulala gwe mmanyi naliko poota ku Nakayiza naliko poota ku Nakivubo paka yade natuuka nga sikyasobola mirimu gy'amaanyi kubanga nyina olukindo nongosebwa bulongosebwa abaana bonna bataano nyina olukindo bweru kati sikyasobola mirimu gy'amaanyi anti ebinondooza byali tebinnajja nalongosebwanga Mulago nga binondooza bati byinajja simanyi banongosanga bwe bati ng'abaana obazaala bwotyo kumukumu bwoti nsaabazaala ku mutaano wange wa myaka 13 amuddako wa 12 kati addako weetaano oyo weesatu addako addako weesatu bali abakulu be nazzaako amangu naye ng'era olukindo weeru anemba nga sisobola mirimu gy'amaanyi sobola kuddayo mu nkokoto nga sisobola kuddayo mu nkokoto obutembeeyi bwe nali nsobola obuddamu kuba nali ntunda amenvu nga nsobola okulabira abaana bange era nga basoma kuba mu biseera ebyo school fees yali 7,000 ne bagyongeza nituuka 14,000 nga ngisasula buli mwana kale ye ne mutoowe omuwala nali nsobola embeera yange yafuuka nga batugobye ku kkubo kuba nali nga ntwalanga amenvu Gazalandi olweggulo ntwala bogoya n'endiizi nembyaliyirawo wansi natandika okubanga kanso wejjanziruka nembirekawo nenyimira ebbali tebabitwala saagala mpaayize wabula abantu abadduka bana abakusitwiti abatwala engoye bebabirinnyalinnya abatutte ne batwala nga kanso yebuza ani nanyini bino naye nga tewali ayogera naye nga ndi waggulu w'entimba tono Capital neefa kuba nayina Capital yaliwa sente nnyingi nali nsuubuza nali ntunda amenvu nga yina ekibanda kinene nga nsuubuza bogoya n'endiizi nga musunza kuba Capital gwe nalina yali ya bukadde 2,700 kati bw'ofuna obwo obukadde 2 osobola okuddayo menvu oba oyagala gezaako ekintu njagala kubanga ntunda jaketi nga nzitwala ku mbalama z'ennyanja ziri ez'emukono oba okutunda emmere okukola ka restaurant awo ku stage waggulu njagala mbanga nga ntunda emmere kyentegeeza nemo okubanga sirekawo baana bange kubaleka waka bokka nga sibalabirira kubanga sijja baana busobozi bukola
buleeta mukozi nti ngira kuba abaana bange embeera nabo nga sivuddeyo njagala mulimu gwa kubanga nkola nfumba mmere abafumba okufumba emmere ekiro naye abaana bange mutabani w'omuwala wange w'emyaka 12 ali mu top mutabani wange w'emyaka 13 ali mu P1. Bannanga abalungi abali ku HK Media wenna alina ky'osobola okuba ng'oyambako Nantaba waali nnyo okukirisiivinga n'emikono emanjulukufu. Munzikirize mbasibira olunaku olwaleero tweyanza nnyo aba BBH Shoppers bateekamu omusaayi kulaba nga she etambula bulungi. Aba Platinum Wellness Spa nabo we bali kulaba nti she etambula bulungi. Yenze Hadija Kigozi ne Jona ku kamera. Mweba.